ensomesa yonna ey'ekizungu primary, secondary, university, masters degree, PhD tebasomesa bukulu bwa muzadde omwana bwalina okumanya. Tewaliyo subject basomeseza mwana muzadde we. SST mwebiri ate mathematics, English oba science, you see primary tewaliwo oba topic oba subtopic oba heading tibalina kusomesa mwana obukulu bw'omuzadde we. Ate ffe mu ddiini yaffe ey'Obuisiraamu baabu birrul walidaini, omulyango ogwogera ku bugondera bakadde bababiri, musomo mulamba ku kitabo kiramba bwekiti. Bw'ogenda mu secondary, accounts, biology, physics, chemistry, geography, mulimu basomeseza omuzadde. Kate ku university ne gujja bagira bo tebabirinaako. Era kyova olaba oba tufuddeeyo okwegendereza omwana omutwala mu masomero mbwafuwe oluzungu ajja kukukuba eŋŋumi, tamanyi nti onayoneka weight, tamanyi bukulu bwa muzadde. Naye ffe omwana owaffe alina okutuuka mu P3, just P3 aba amanyi kye bayita omuzadde, weight y'omuzadde. Kuba omuzadde yasoma oba teyasoma, yoyo wange Allah gwe yampa n'omu ekitiibwa. Tutwale abaana baffe basome eddiini. Mukama wange Sheikh Bosa akimanyi tutulabisanga eyo mafamire. Nosanga omuvubuka ng'akalwa ati kitaawe taata layira wallahi bakola olunaku najja olai n'omugamba nti taata bamukola bwe bati kano kitaawo. N'osooka oyimiriza bye mwajjiridde, osooka oyigiriza omwana obukulu bw'omuzadde nti kano togezanga obulamu bwo bwonna n'okakola omuzadde ku kano. Ebyo bikole bali banne bwewenkana nabo okusomero mu katale ku stage ya bodaboda. Naye ogenda okuzuula ng'obuzibu buli ku taata yennyini ne maama, tebasomesa mwana ddiini. Bamugamba kino addamu kiri, bamugamba kino atolotooma, zimba bw'ati nga ssekkoko. Kakkananga abazadde baliko obuzibu, olungereza alufuuwa, olulunga bw'ogenda yakule oddukayo wekka, akusumulira oluzungu n'oddukayo, naye ng'alina kyalakinga. Kati mu bulamu bwo tewaliyo kigenda kwenkana abazadde babiri, kubanga ekisooka ezo tayito ebbiri tezikyuka. Omukyalo osobola okuwasa omulala, maama osobola okufuna omulala, ate taata. Omwami bukya ku makya oyo n'ovaawo n'ofuna ate nga tamanyi n'ono, abo ababiri tosobola. Omwana bazaala omulala, ekyo ojja kuzaala omwana omulala. Ezo tayito bbiri. Baganda osobola okuba n'omu, babiri, basatu, bana, bataano. Ezo ziri bbiri tezikyuka. Maama abeera mu bulamu bwo, taata abeera mu bulamu bwonna. Tubazanyirangako oba bayivu oba si bayivu, oba balina obuzibu n'obwongo, yoyo Allah gwe yakuwa, Allah gwe yakulondera yoyo alina obuzibu ku bwongo, labirira oyo. Abo babiri tebakola ki? Ne bw'ogenda e China batendatenda Abachina bafuusafuusa, bakufuusizeeyo maama, tekisoboka. Bakufuusizeeyo taata, tekiriyo. Omu ku basooka abalongoofu yali mumanyi wa irimu ng'asomesa nnyo eri sheekh w'amaanyi. Kati omu ku bakadde be n'afa, n'agenda atema emiranga n'agwa eri n'evungula. Ate ate gwe tusomesa eddiini mutugaana okukuba ebiwoobe wano, ate kati tebabyokola. Mutugamba wano ng'ofiirwa teri kukuba biwoobe. Kati n'ababuuza nti ani abagaye nti nze nkuba ebiwoobe lwakuba mukadde wange afudde? Nze sikuba biwoobe lwakuba mukadde wange afudde. Nti egimu ku miryango mwe mbadde mpita okuyingira ejjana gugaddwa. Sigaza ogwo omulyango gwange gwe mbadde n'okukozesa yingira ejjana, amakulu omugondera, omulabirira, omufaako, eyo jjana njereere, kati n'amufaako alo. Sikabira kufa omulyango gwange kati mpitewo okuyingira mu njago. Mutegedde lwaki nkuba ebiwoobe? Nti sikubira biwoobe manyi teri. Baali bategeera abazadde. Kisa ekyasinza okusika ekifaananyi ku bifaananyi by'abazadde baffe, omwana byalina okumanya ku muzadde we ow'Isa al-Qamar.
rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Uwais al-Qarni musajja mu Yaman jibaita yemberinga naye Nabbi sallallahu alayhi wasallam lumu abayigiriza basajja be nga bwe tuddewo nabagaa nti waliyo omusajja bamita Uwais al-Qarni simulabyeko era naye tandabyeko naye bwebanga mufunye omukisa ne mumusisinkana nti mumugamba basabire Allah bawejjana kubanga ebiwazi ezaana okulwa Babubakar bawumala ati ate oyo ngazitoye nnyo kiki nabamubuuza kiki ekimuleetera okuba nti azitoye byenkanidde awo maama we Allah yaddira maama we n'amuwangaaza nnyo n'akutukakutuka wakusitula wakunaaza wakutwala kabuyonjo buli kimu bamuliisa buliisa naye Uwais al-Qarni akikola n'omutima gumu so si nti batwaye kyakikolera ensi neraba etya nti ate musuddewo kubanga waliwo abamu ate abali bwe batyo asimise n'ensi emulaba naye n'omutima ng'atamwa Uwais al-Qarni yayagalanga okugenda e Madiina asinkane Nabbi sallallahu alaihi wasallam naye nga talina gwalekera maama ani analabirira maama wange nga bwe mulabirira kyokka mwana wa bulenzi bannange okulabirira omuntu omukulu ng'alimu ne pampa mbeera teba nnyangu omwana omuto ye mwangu ennyo mu pampa omuntu omukulu mu pampa naye Uwais al-Qarni yakikolanga n'omutima ogwo Nabbi nabagamba sallallahu alaihi wasallam nti oyo edduwaze wawanikira emikono bw'ati awo nnyini Allah wajyanukule naye oluvannyuma nga Uwais akabanga Nabbi afudde sallallahu alaihi wasallam Abubakar afudde radiyallahu anhu ku mulembe gwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu maama wa Uwais afa bwe yamala omuziika n'apakinga ngenda Madiina kulaba Nabbi wa Allah yete ajjukira nti edda empuliziganya tiyali nga leero tulina amasimu gano akantu katono nnyo ensi yonna ng'etegedde edda si bwe byali waliwo ttiimu hijja ali esembedde waliwo ttiimu eva Yaman egenda mu hijja beyatambula nawo bayitire Madiina baguke e Makka bakole hijja olwatuuka e Madiina ayaayana kulaba ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati entaana ye yiiri ya Rabbi ngandabye nagakaba kati bwe yamaliriza nti ye Abubakar Siddiq radiyallahu anhu nti yeddako wali nagakaba paka bamugamba nti bulijjo oliridda wa bonna abo bobuuza baafu tuli ku mulembe gwa Umar ibn al-Khattab naye bwe baamuzuula nti mu basajja be tulina Uwais al-Qarni gwali Umar n'abakuŋŋaanya nti mujje omwami ono atusabire Allah atuwejjana kwe kubabuuza mbasabira kiki bikiyogera tanti Nabbi yakutugamba ti aze tamanyi tandabanga nako si gwe Uwais al-Qarni tiyenze eyalina maama we ng'alina ABCD tiyenze ate kati twabijjawo nababuuza nsabire mmwe edduwa abalwana zi Badiri ne batema mwine ebisago ne mulwana Uhudi ffe nga tuli mu kipunta ne mbeerawo ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam mumutulako mu feesi ffe sina tetwagala duniya sitwagala sente tusabire jana Nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam yakutugamba amakulu mubimu kubireetera omuntu okwanukula edduwa enneeyisa eri bakaddewo abantu banoonya emikisa ku basawo Abaganda n'atwala emitwalo 5 ku musawo Omuganda ng'atalina nnyina ziwe mama ziwe taatawo oleka emikisa giri wano gyabwereera emituufu ogenda ku feeke esooka ofuna omusango ekyokubiri bakulimba nibo wabano mukaddewo ekisooka ofuna empeera ekyokusatu oyo agenda kusabira n'omutima ogu ebigambo biwulire nzika mukonyuze mwana wange tulaba ebigambo oli agenda gyagamba nti owaite mbeera wano ku ssimu nendaba bapasita baani naye mwana ebintu byamwe byalaali nnyo kyo naye nze siri musiraamu naye mbadde nkunoonya njagala kunsabira nzizeewo n'ekinana kyange wa n'omugamba nti anti kati bali bwese ebintu byebitali byalaali kusaba ezo ekinana kati ekinana kyo kizeeyo kirye kisobole okusigala ku alaali wenkiriira nange mba sikyali walaali
gwe kenyinyo ngenti bali tebaba baalaali kusaba bantu kiki kubafera kati naye nkufera ate ekinana kyo genda okitwalire mama genda okitwalire kitaawo mugaye nti edduuka lyange teritambula bulungi nti era mukudulwa ekindeeteza kisa ya Uwais al-Qarni ekimu ku bituleetera emikisa mu bulamu ebineyisa bye bakaddewo buli bwe basanyuka ne bakusiima mu mutima Allah ng'agulawo rida Allah ma rida alwalidaini gwe Allah okusiima nga bazadde bakusiimye Allah okuggulirawo nga bakadde obaguliddewo omutima gwo abantu bamenyeka nagenda ku musawo namusaba miliyoni 3 n'ateekayo zo isini nyingi ezo nga waziwadde maama omanyi essanyu eribeerawo essanyu eribeerawo limanyi ye edduwa zagenda okuwozimanya omuwendo ku makya kawungeezi ekibulwajuukire omwana wange ono Allah wange mugulirewo omwana kiyankoze omwana naye bano gye tulaga bw'omala oziteekaawo abana mukuba budget tina kuzayo abana ku ssomero ezo clearing fees abamukuba budget emikisa tugereka wano emituufu wegiri nitugende ntulumba shiriki akalala akali mu kisa eyo Uwais al-Qarni bamuyigiriza bawumala Uthman baali bamuze bali bamugamba nti ekituufu nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam ati yakulabako naye yakutugamba kyedduwa zikola ki zanukulwa Uwais al-Qarni yandibadde addayo ewaabwe e Yamani n'akubisa ekipande ekinene nti omuswemu w'edduwa kayingo n'atuulawo n'akola sente empya n'enkadde teyakikola olabye abantu abatuufu ng'aliko sitampu ne siiru ne sayini ti oyo ezo ezikola ki teyakikolako era omundi gwe yasooka okusoma edduwa abo bawumano gye baali bamusabye gwe gwasooka era gwe gwasemba teyaddayo kati bano abafa batimba ebipande byotusanga ku makubo Sheikh gundi okusoma edduwa kayingo mirimu gyakubula gyafuna omulimu omunaku 2 bye bakubbako bagenda biza mu nnaku 3 obufere obuli awo obumanyi mwana wange ate naffe netukkiriza bye batufeera buli mwaka bwe tumaliriza netugamba ffe tuli ku .com guno omulimu gwa .com tutegeera nnyo ngoye akyatufera otegeera kyekiriwa kyotegeera naye anoonya bufizi bw'abaana ate buli ajja bamukubanga bwazze kasita ojja nemuka ng'enyirira bweti oyaba mu miliyoni ezi tunulira bwati ningi nakyo yambadde nawataano gwe bwatunulira kilasi nga nnene ng'awanika ssente kubanga naye anoonya kakola ki ekintu taawonna kulaga kisa ya Uwais al-Qarni byonna byonna bye tunoonya biri mbazadde baffe basebo ne banyawo abakuzeekuzeemu ne muzala ku mwana ojja otunulire keya maama jawo omwana we tulifenna tayinza kumuleka mu buliri eri najja n'atulawo n'abeerako 2 hours agenda namukeberako nadda nagenda namukeberako nadda naye ffe twabasuleyo mu kyalo tugenda namukeberako maama ng'alina omwana wa myezi 3 n'amuleka ng'eri ku muzite najja n'atulawo esawa 2 kisoboka ffe twasuula eyo ate alimu Jinja City saaga lusi n'Olungereza alufuuwa aguze n'akapiki ka miliyoni 2 bafuuwa ekika alowooza bafuuyira nsiri kati alowooza bwakitalo tasobola butamukeberako ekiro nzikira muzeeyi kyeyunimba mulyawo ekiro bikunta mwabisambye ababika naye oddako ddi n'ogenda n'okeberako mukadde omubikeko obulangiti yeebika jjukira nti bw'ogenda okula ebbugumu liggwamu olina kwebika kibulangiti kinene obubugu gaki abavubuka piki bagiwambye okubidde muzeeyi omutawaanyiza omukubidde maama nedda ssebo guma masajja fafagana n'ebibyo mukubire mubuulira birungi batunyumiza abamu ku bakyala batusookawo balongoofu yali mulwadde muyi nyina najja mukyalire kati nyina bwe yajja bwe yawulira eddoboozi eritola salaamu nga lya nyina neetereza engoye
najja nsanyusa okulaba maama n'afuna emmere ne bawaata n'asibawo ne banyumya n'amuwolekera kawungeezi baafumba ne balya ne banywa ne banyumya n'amuwolekera aba akomawo n'agwa eri emmere yonna n'agiza nomugaa nti naye omukazi gw'oli mutemu maama we abadde nawano naye tomugambe nako nti oli mulwadde ti obusiraamu buli wetuyigiriza kati agenze musanyufu nze nja kuwona nshamba naye emmere yagirya nga omanyi omuntu omulwadde batayagala mmere negyekaka kusanyusa kiki abaita salafu salihin. Mama yagenda omwana wange mulabyeko nsiibye naye netulya netuseka netunyuma ebyomukyalo naye nga gwanyumya naye mulwadde munyi alina temperature. Kati mama bwe yamala omusiibula n'asumulula obulwadde bwe ne bukomawo kwekuza ne byakoze eki amadaala agalaga nti oyisa bulungi mukadde wo si kumuwulira buli ekikunyiga wabula waliyo byalina okumanya temuzikanga muzzukulu we nga temumubikidde ajo bakyali omuzzukulu wange aluwa kati alina kuba ali myaka ena mbu twamuziika muli batemu waliwo byalina okumanya newabawo ebyo byosebo ebyo bibyo tomunyumiza kubanga kimukuba wala. Ensonga eyokubiri eraga nti oyisa bulungi mukadde wo okumulowoleza babebi abo mubalaba agenda n'akaaba eyo bugumu ne bamunaaza kumbe miss si kyekyo bano okulabira kyakaaba eyo njala yoleeta kyali nga kumbe nakyo si kyekyo n'akaaba kumbe obwedda tulo obwedda kiki oteekeddwa okumanya mukadde wo. Kati nze wange ayagala nnyo yogati era bwe mba ŋŋendayo kyensooka okugula yogati mumanyi owange kasi tojja ne yogati baasi omujja kunyumya emboozi egende paka eri mulowoleze eti kati odda okulya kanyama hatta bamu batugamba ogendeyo mu nyumba yokebere ayinza okubasulamu n'omusoto yuko enyumba zaffe zimanyi za ttaka mulimu binankananka ogikebere abaana b'obuwala ogikole general cleaning yonna zimanyi naye ne sheeke mukwano we gwemmanyi agulira nnyina mpaka n'obugoye obw'omunda yabugula agendayo guno omuswaki gukaddiye n'agumugyako n'aleeta omutwe eno tawula ekaddiye n'agijjawo n'aleeta empya byonna alqurubu min alwalidaini qurba. Abatusooka abalongoofu batuga nti alqurubu min alwalidaini qurba okuba kulowooza ennyo ne bakaddewo newa Allah bakuloze gyali bw'oweesamba bazadde bo newa Allah omwesambye eyo endabiriro girabye yeetuuka n'okukyusa omuswaki n'ettawulo ekaddiye n'aleeta empyero n'agijjawo kitegeeza ali close nnyo ku bakadde olunno ojja kulaba ati kati olayinza okugaa nti kati ono mukwano gwe gwemanyi alabirira nnyo omukadde we naye talina kyalina kenyini naye ali aloola ekisi. Abantu balowooza nti emikisa girimu ssente n'okuba nga ekyo kirina okunagwo ebaraka okuba ngaolabira bulungi mukadde wo nabwo bugagga ani yagaa nti obugagga zirina kuba ssente zokka okuba nga olina bakadde wo obaagala nnyo nabo ne bakwagala kika kiki mu buka by'obugagga era obeera biliyoni ffe bagale batukwata obwongo nti obugagga buli mu kintu eki sente nedda buli mu bintu bingi. Wali abagagga ba health nga musajja mukulu myaka 7 naye babuto mungi simanyi nnyama nsava simanyi sukaali mungi ye talina buzibu teekawo ng'aseesa mulamu bulungi system eno yeetereza nebizze nebizze neteeke ate n'osanga owabe 35 wakombera ku buto lwaliro kati ani mugagga kwabo. Alqurbu min alwalidaini qurba. Ensonga eddako gye njagala okusembyayo edira esembayo abaana gye balina okumanya obuvunaanyizibwa bwe bakadde ng'oggyeko okuba nti omulowoleza. Ensonga ey'okusatu gy'oteekeddwa okumanya ku bakadde bo onogifaako. Abakadde tebatwagalako ssente
batwagalako omutima mugulirewo omutima gwo mugulirewo omutima gwo omukadde wamala okuzaala banne be 7 n'abateekaawo maama bataata n'abateekaawo bwati mulimu abawala n'abalenzi abatunuulira n'alabako amugulidde omutima gwera gwapiikingamu ogenda okulaba nga kkubira ndi wano ndi mulwadde jangu otwale mu ddwaliro kati ate ffe obutamanya naga naye maama naye alimba babasula akimanyi alina emmotoka ate nze akubira nze atalina mmotoka ebyo abimanyi naye babawosula omutima gwe musibe yagana okunzigulira gwe wanzigulira tulaba nkukubira wale kulina mmotoka tolowooza byakola batabimanyi alekawo mukulu wo alina n'emmotoka 3 mu lujja n'akubira gwe wakapiki jangu okime omutwale mu ddwaliro kubanga yakiraba nti guwagula omutima gwo gyali bo baagala mutima si sente kati olina gold ate oyagala kumusuula lwaki tokubidde kuba abasula nabanno oza tamumanyi si yamuzaala ono gold gwoyina gold kwata kapiki kaffe ogenda okuteeka omutwale ye abatunuulira n'amanya amugulira ogenda okulaba avudde mukyalaze mu Jinja Town n'asula ate wagundi oli Ibula kyokka nga Ibula n'akayumba kabi ate sula ine nnene amanyi byakola tombulira ebyo era ekyo oba ng'obikirina nyweza na gold so sikuwuza maama naye alimba kati nze ndi wafunda yandigenze wabasule wagazi amanyiyo byonna abimanyi anoonya mutima mugule era bwe kiba nti mukadde wasula omukimewaka ne bamutwala mpaka mu ddwaliro ne bamuteekako drip nga tonakumanya bakukwera bukuzi alo tuli wano mu ddwaliro Ejinja oba kawungeezi onoba onyuka onoyitaho wano bwe tuli twazimama twamuleeso ng'omanyi oli mu kafukafu bamukima batyewaka n'ava ewaka ne bamutwala mu ddwaliro nga sinnamanyi nga teyanzaala ne batuuka n'omumusako drip kati bangamba bwe n'abanyinyuka ekawungeezi mpiteyo kitegeeza ndi mu kafukafu luwano osembere wano nga tannaba kuva waka kubanga bw'aba alina abagagati babawo mwe gundi mukubidde siva wano nga timunamukubira mukubire nagira ate gundi naye mumugambe agamanya ganokolayo lwekulaba nga alekedde awo kati nga ate gundi tamukonyeeko amanyi byakola ki genda olwanagane osembere oba osagana kuteekamu ssente omugulirire awo corruption yakkirizibwa mu sharia mu kaseera mu corrupting osemberewa ova otye waka ne bakukima ne kasipesho nga simanyi n'otuuka mu ddwaliro nga simanyi ne bakuwandikako amacupa nga simanyi kitegeeza yakuteeka wala omutima gwo tegwamwanguyira ate naye oba olina golodi wadde sente teziriyo nyweza okumanya abazadde waliwo omuzadde wakwagala nga ne waseerera buseezi bwa n'atagwa simu okimanyi ti nseeredde katenge ng'omanyi oli mukafu katuufu buli akamukoonako tasula nako nga tagambye naye bw'olaba ng'oli wala takukubira tanaga muto akubire nakiki ng'omanya nti yakizuula mutima gw'omuki mugale kati engeri waggala omutima kati naye kakuggalirireyo ddala akasembayo kagenda eri bazadde ate bo ebiseera ebisinga ebyo ate ffe tubikola naddala bataata bamaama bo tetuyinza bakubiriza kwagala baana nosanga omwami alina bebi wa myezi 2 amala ne wiiki nga tamusituddeeko n'omwezi nga gugwako nga basula mu nnyumba yemu talisuka ku bebi we talinywegera ku matama ga bebi we talizanyako na bebi we mbuli aba akooye obuvunaanyizibwa bwo obeera otya ewaka ng'olinawo omwana wo ye kati essanyu olijjawa oli omwana lessanyu baana bange ababbireko bebiwo lessanyu era abakyala obafuna obuzibu nga batandisa okaddiwa anti haji olugenda muganda njagalayo ka bebi akatuge nasulasulanga wano kyokka nga ataja ati alitayalinze emyaka gigenzegenza muga nti wanewaka bano bakuze njagalayo myezi 3 enanza nyenga naye wano nga nti yarabbi ati nava mu fiirudi
sijja kuba midfield nze retired tadda mu kisaawe n'olyokola bembaga era okakana kukweta obuzukulu bwezibikira enyangaanya eyo kubanga essanyu ly'omusajja bebi egyo myezi 4-5 jukira nti bagenda bakulamu bakwegoba nabo amuzaaliwa tula wansi otambula ekyalo kyona bekitwetwe naye no myezi 4-5 wobeera wakolaki ate natambula kulaga kati waliwo emyaka gyotubanga wobwetaaga nga lyessanyu lyo kyokka luli walinga olirina sente zimbuze tebimanyira natula nanyiga mumpe emmere sente zikubuze ebyo birala ne buno obuvunanyizibwa bwolala leka butabika abatusooka abalongoofu Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a nga bumaliriza atugamba nti bw'okomawo ewaka gwe ng'omwami olutuuka ewaka bwe papa zino ensonga zolina okusookerako esooka buli mwana mwetayimu buli mwana so omwana akubulize eri bakutya obukambwe bungi sibyotano haji bungi okuddamu kokko oluyinza okuza nsolo ani oyo nze hafiiswa olengerako kano kokka akalingiza ku luggi bwe kati olwaki tibagenda nebakuwandika mu batujju omwana wakubuliza ati eri ajje wano wotudde ku bigere omukwate mu nviiri omukwate mu ngalo naye ensi yonna wagitiisa dda olw'obukambwe mbu sente zakubula ffe twazikubuza babuliza eri ku luggi bakulengezaako muki mutego keno bodde ng'agikwese talina gasemberera mu tujju ndeka nawangala gwati emyezi nga abaana betabalaba alengerako kyenyi kyokka bwekiva agirako kati bwa mwana ngwe jangu wano mbulize wano kati bibebi atebe byasiri bwaba olina babebi oyo n'omwegala obudde buli wosukira bebi bo n'omunyogerako ku matama oba ozimba olutindo wakati walayi mu bukulu nga gwokaddiye gwetulaba nga abatategeera olutindo baluzimba kati buli womusitula n'omunyegerako egyo myezi 4-5 omuzannyamawo n'okasuka ng'oti dakiika 5-10 n'ozaayo wali eri maaso oziba gaapu era balaga nti muzeeyi batugambye yali misinde ngenze kulaba muzeeyi bange muzeeyi wange mulwadde naye obuzibu obuliwo tusiima olukonko kati nobuuza omusajja wattu naye anoonya engeri gyabuuka olukonko olwakutukeko talaba tulifena kati tuzibu abaami ekyo kiri ku baami abakyala bo tebalina buzibu omukyala tebamuyigiriza kwagala mwana we buli musaayi naye obuzibu buli ku nkonko ffe zetusima mu buto mu baana baffe kwe kumugamba nti muzeeyi w'omulwadde naga nti nja kulaba enkya badde ndi bize kamalirize wiiki eno wiiki erinda bo banaayitayo ekimubenya waliwo olukonko lw'amaanyi anaalubuuka atya tulifena abazadde abaami twagala nnyo abaana baffe kubanga ogw'omusaayi gwo nga bolaba bwe bakwetaaga kati wali tegweta kasukaali goleteeza eddwaliro tayimu etuuka nga tebe babireeta nga golya nga gakuwedde kati banaleeta batya kasukaali wasima olukonko mu mwaka ajjayo omulundi ogwo mmaliriza nambaga nti ndi imaamu enajja nankumpi mba n'omusajja mukulu muzikiti awo mumusondera sente ez'okugula eddagala afuneyo kakika mukyalina bamusiimule muno mugongo bw'amala okufa nga wagenda wayingira ebirenzi bijja bimufaanana mukadde muzeeyi bivuga emmoloka baguze tenti tetwagala kuswala ku mukolo gwa kitaffe baguze ente nobuuza bulijjo wano baliwa nga muzikiti wano bamala kumusondera ezigula panado ate bamala omumira bagambye anywe nnyo bwebufu ne basondeza obutunda kati ate muli wano mugula nte ne tenti muleese olutindo yalusima ebivuuka birooye birabirekikyala birina sente noweebuuza lwaki omuzikiti byo bwe bulabira muzeeyi ono nga baana bano gye bali oluusi oyinza okuba nemyaka itono olukonko lwaliwa tuziba olukonko olwo
maliriza nga mbategeeza nti ndi musanyufu nnyo Seka Basoga ne ttiimu ye Seka Saidi Lubanga oyo mukama wange okubanga batugattidde puroguramu eno naye nze sigisaba mulundi gumu mu mwaka ogw'omutono omulundi ogw'omu mwaka mutono nze at least ndaba tutandike n'ebiri kubanga kiki tutasobola kugula omuceere gutuleme kasita ofuna omuceere ne tent n'omuzindaalo ebisigadde kyekigala nja kusaba bakama baffe abategesi at least emirundi emeka so si wansi kozi bagwita mulala ate ffe omulala ziba kitegeeza tu era obuli abagala nti aba-express bateebye eggoolo endala nti abakyayina emu nti abateebye endala kati ng'ennimi zikola gidinze kubanga fooga nti bateebye endala kiba kitegeeza balina mmeka ate ngo naategeeza nti akateebe emu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا